kuyokwerinda Office of President Security Uganda Intelligence Service Policy naye je framework 2024 paka nayogera kukolera bingi namuteeka jatubulya kino kitegeeza tulinze ne kiza kwanyira mukulu atuse yomugalatiya Abedi Bwanika so buza kutuliza sebo batuliza mbalamusiza mbebaza gye mukoze ate ne twebaza omutonzi atuwadde obulamu abaisiraamu namwe tubayozayoza olwaidi ekyali kondoze nakondera satu tukyambijaguzo kyali mbijaguzo ate abafiiriddwa namwe tubasaasidde abantu baffe mu biti ebyenjawulo kufiirwa mukulu Babu mwana tukusaasira twamusabidde Jeruwaga kufiirwa omutabani Cedric ndirimo Babu seba ate wakuzika leero seba waffe ku kyalo tongera okusaasira jamani waffe Kayemba olw'okufiirwa mukyalawo yaziikibwawo waffe ku kyalo n'abalala abantu baffe bangi ab'ekitundu kyaffe kimanya Kabone Masaka City tweyongera okukola enguudo zaffe nga bulijjo tubasaba mutugumiikirizeemu olw'enkuba naye ebadde egenda ekendeera mangu ddala nga emaze okuggwayo tugenda kuddamu ku nsonga yaffe ey'enguudo oluguudo lwaffe lw'Ennabinene Grammar tugenda kulutandikako ku nkomero y'omwezi guno ogwa Juni kati era nja kubeera mu wiiki ejja ba LC mwenna manyi nti mumpuliriza tugenda kusinkana tusobole okukakasa nti oluguudo lwaffe olwo lutambula ab'ekyenvu nammwe tugenda kukakasa nti omwezi ogw'omusanvu gujagenda okuggwako nga nalwo tumaze okulumaliriza akatundu akasigalayo abantu baffe betwasuubiza amataala ab'ekyalo bumanyi nti mugayina ab'ekimwanyi Katofaali n'abalala Kataapu wali amataala mala gagenda kujja mu butawuni bwaffe gagenda kuva ku luguudo lwaffe luno olw'ekyotera twabaddeko akakiiko kange aka Parliament aga Government Assurance twabaddeko era ne batukakasa nti ekyo bayinginiya bakwasibwa omulimu ogwo bagenda kikola mangu amataala ago gasobole okujja ekisembayo kyekigambo kyaffe ssebo ebigambo bibiri ekisooka kwe kuyozaayoza bana Democratic Front ekibiina kyaffe kyasabukuluddwa gyoli abalamu naye ng'ate kitambula bulungi mbayozaayoza kikulembeddwa Honorable Masasi Mpuga Nsamba era ennaku z'omwezi nga 27 mwamulonze ddi ennaku z'omwezi mwamulonze ddi tubeera n'abakulembera interim kyembadde siwulidde ekyo lwakuba mu Luganda ebyo tebibeerayo bweyaffe Luganda oyogera akulembera kati baŋŋambye nti mu kitongoza 27 nga 27 omwezi guno era kijja kutokota sikisaanikire bana Democratic Alliance mwenna n'abaagala okuyingira bitabula Democratic Alliance Democratic Front atugambye Alliance ekyekisinde Democratic Front mwe tugenda okutambulira kuba ekisinde tusobola kuwandiisizamu bantu ka Democratic Front DF mwe tugenda okugira era ba members of Parliament bana basaze ddi nga lekamu okwogera na Abednego Bwanika toluwulira nga ndimala nayo Abednego Bwanika yavudde muno nafulumye ndi munda mu DF tewejjusa tebyokwejjusa nali mbibaddemu empiki zange nzikwata nenzibala ate nenengera ne mu nsi y'omwoyo Abednego Bwanika era mu by'omwoyo ngobereranga yagenze mu DF ali nafulumye era kati ebigambo bya bisinga obungi ojja kumpulya nga mbitadde ku DF kati omwoyo gugamba ki eri gye navudde beyogerere omwoyo gugamba kiggwo nze ndyawuka eno omwoyo gugamba kimuli eno gye twalaze anjala kugamba nti bwe nakugambuga nti we watuufu ekyo mba nkinafuyiza naye gye twogenda ffe gyetugenda okukolera emirimu gyaffe gye mwalaze omutima gwono bw'oyogera nk'okugamba ki mumativu nti Zabedi Bwanika eyali wa DP Zabedi Bwanika kati nenkola ekibiina kyange nenkola Abedi Bwanika ompulidde emirundi emeka nga nti Abednego sose negemaze naawe bulijjo noolya nga ndisalako nti Abedi kakati
ndimaliddeyo ddala nti Abednego wewasembye wolaze Bwanika wewasembye wolaze wendaze wewasembye wewo wewasembye kitwala ku Abedi Bwanika wa DP netulabe Makerere University ne banne kakati mukulu era fitwala ku Abedi Bwanika ng'alina ekibiina ki mukulu Medi obanga ogende waffe Masaka kakati tulaba Abedi Bwanika nga wa NUP bw'oba va waffe Masaka ne tulaba Abedi Bwanika katiwa bw'oba va waffe Masaka ojja Kampala tewali oteeka liganji basi yakuleeta luli era kyoli ndi olinyereeyo kati otuuka mu taxi park ng'onoonya kamunye nti eno yazija drone gye ndoonya gye nniizi okebera okebera kati zinasooka okujja e Kampala nali mu UTC kati gendo zindage gye ziri wabeerangawo ne basi endala nga baziyita Uganda People Transport Company nalinnyako n'endala nga ngenda Kabaale eza Horizon bw'oginoonya kati ekubula buli lugendo lw'otambula oteeka okunoonya vehicle emmotoka entuufu kati emmotoka entuufu bagiyita DF entuufu ono PFF ate mmotoka yibo kati yo yetu ayinza obutabeeremu ate ommotoka ku luguudo okubeerako ono gyemulaga ono oyinza okugamba zonna mbuzi ono gyemulaga aw'emyaka 4 kyetaaga bungi bwammwe kyetaaga omu mugezaako emyaka 4 n'ababinula n'abazeeri enkola n'ababinula enkola eyo ey'omwaka 4 okuba omulala ng'ava Semuto omulala n'ava e Kayunga yenkola entuufu wanti omugendo wa myaka engulade ensima enkonge nendeeta tractor neremera nawo ku makya nkedde kuleeta ate bankumbi abe bagiriko ate bajja gijjawo kakati tokozesa kintu kimu tokozesa kimu butrakita buno buno kayina omukono emabega balina erinnya lyebakayita kaji baddeko ekiro kuva saawa emu paka saawa 3 negaana nekakozeeko kyekakozeeko kayerudde kakati obwenkumbi abo batuuse n'ensululu n'embazzi bagenda kugijja kati eyo DF yenyini abeerula beerudde abakoze eki katutemo omulandira omulandira guli ogwo wakati ogumanyi ogwo kakati ogwo toguleetako buleesi gwetagamu tekinologi gwetagamu sayansi kati faba DF naffe katukoleko paati eyo kati tutakase waliwo n'abalala nabo tujja kugusa ffenna lodimeyo ng'omutulungi omusajja namutunulira betwaligira mu DP yonayogera bino naye taliyo mu DP takyali DP ebyagituuseko wabira byatuse ku DP wabirabye otunudde omusekerera mpolopolo ate awanisa asekerera ozeza ku lugero lw'abajjajjaffe nti buli wammamba awana yiye naye mu struggle terukolayo buli wammamba awana yiye ate amamesa amengi amamesa amengi amaanyi tegeesimira nnya nga tegaliiko agakulembera mwaka jjawo akakazeera kukulembera gwayo sebe terukoma wali ndaye nga amamesa amangi myaka 4 amamesa amangi tegeesimira bunya nga tegalina agakulembera awo nja kutuuka ozikiriza mbuuze kubatuuliriza mbakuliseeyo abo abadde Namugongo wiiki ebadde ya kudda eri Mutonzi Namugongo muyogeyoge abadayasiise Lugazi bakoze omulimu mulungi Bishop Sekamanya yakulembeddemu Kakooza amanyi yalwako ate nga munywanyi wange Bishop Kakooza kati yabadde yaliyo omulimu yagukoze bulungi ate n'ekibuli gye twabadde ssebo
obubaka bw'omulangira mpulidde wabufunye bulungi nnyo naye nga saakulabye obadde otudde medisereko yamba atereze kano andi amanya ewaffe tulinayo mangi eyafiirwa kyemani yaffe yafiirwa omukyala yekiyimba abawulize bannange nti mbadde njogedde kayemba nekiyimba wewaffe ku kyalo so ekibuli twabaddeyo mulangira yatugabudde bulungi era yidi netambula bonna abasobodde okusala ebisolo mbayozayoza ate nagamba medi wiiki yabadde yakulamaga abenna mugongo bavudde batambudde bulungi ne baddayo twebaza omukama eyabatambuza obulungi kati ate abagenda kuyijja olwaleero bali minna bavudde Arafa bava Arafa okosajjo ne bagende mu zidalifa gye basula ebiwaji kati babimaze kuba emirundi esatu awo ne bakola twafuidayi ne basibula Kaaba tugenda kutandika okulaba nga bakomawo abantu milioni 2 ziriyo kuva mu sibitaafu ate ezo zentono bulijjo zisukkawo ku mulundi guno abatafunye visa awaffe wano Uganda bangi nnyo abamu babafera bufezi naye n'abalala olw'okuba water system ntono nti namba gye bakyatuwa ntono nga Uganda bafikira akatusuubire inshallah olunaddako bajja kubanga bayitamu bannakampala ebizibu bingi njolo bikyaliwo nitujja kufaafaagana nabyo medi ebyenguudo olaba lufaafagana nabyo omulimu okusobola okufaafagana ekyo singa okutegeera ono Sebunnya ono yajjanga ng'agamba gwe Lukwago omulwanyi mukaseera omwana mulwanyi nemugamba leka tulwane ojja kulaba negamba katulwane at least twafisa mu state of the state address gye deliverance twafisa twanunula obuwumbi 309 billion ez'enguudo eza ADB bino yajjanga wano empise ku Saapolo Kagwa mpise ku guno kakati mwe mwava loti 6 gye tugenda okutwala kati at least ebuwambo oluguudo lw'empererwe Kiteezi Buwambo ovali ku muvule muganda wange Ande Simon Kaweesa alubaddeko nnyo ye kansala w'ekitundu ekyo kakati n'endala nnyingi zisalaama n'endala at least awo olwaleero tasobola kunneebaza nti Lukwago weebale kuteeka ulyanyi ku nguudo kubanga okuyikuula okugenda maaso kwolaba medi kubadde kulafubana kwa Lukwago naye Sebunnya ebyo olwaleero tayinza kubiraba singa ekyo nkubulira zino sente baali basazewo zonna omanyi bakozesa agency za gavumenti ne zijja ne bazizaayo bali mu parliament tusiimeko koyo project bali mu parliament project yinyi jayo parliament bamenya gundi road fund fe batuwa obuwumbi 10 obuwumbi 10 mu kibuga bukoliki road fund zino zenjogera za ADB zetwogera ko naye eza parliament enkulu za road fund road fund wajisa road ni okwewola jagamba kati mweba parliament mwali badde musobologana kaluji actually za kachiko national economy ye nyini road na jiriko nganti katuwe mu mtu wa Lukwago kibitambule December yo kugamba mwebazisa sebo nzikizategeza abo butale nzija bisinga byonna katwamazo bikiriya lingawo naye abakatalika ejindi nzija abakatalika ekitintale natete nzija nakasero nzija na katalika fake nakawa muda sine timu yo esawa yonna nzija gwe Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi nabagamba bine ebintu by'obusongasonga stage yerukuli nanganda buki obwo mu bumalirize ezenkayana ntono tulwanagane n'ensonga ez'emisolo gye babataddeko emingi ne bifayini ebingi n'ebirala mawejje wa bodaboda nagamba nkyakulinze nakati sinnamulaba mawejje mwalangirira ebikwekweto ne bannammwe ate ng'okimanyi tubadde bulijjo tuli ku sayidi erwana nga tugamba ababoda tebabanyigiriza mawejje nkyakulinze mu ofiisi tonnabakujja tulabe bw'okwatagana ne bantu bayiza Kankunda n'abalala tulabe bwe tutambuza enteekateeka mwana omufu ebintu by'ensi bibuzaabuza nebaza Lukwago wano Lord Mayor abadde
akaza simwebaza wayimbiranga sapolo tusereti nsere konsonyimu sapolo kisajja n'alukola ekyomukisa omulungi watera onnabwo ku bitaala abeedi abaddewo naga nti sebu sooka weebaze ffe abapalamenti abaziisa alwanyisa abazitwala okusirika nga kirungi ekyokubiri nze omu ku mutwe omunene ogulabirira enguudo zino senga aziraba akuneti ze bampa enguudo zino ne prime minister wa Uganda tolowooza nti tutambulira bwerere ne prime minister wa Uganda okulaba nti enguudo zonna zikolebwa bulungi. So twagala okwebaza parliament yayisa lula, twagala okwebaza Lukwago nti naye afubye nalwanagana okuzibikira emiwaatwa technical naffe atwebaze nga gavumenti ya wakati okusalawo ku luno omulundi ogusoose sente zonna ez'enguudo looni zetufuna zonna ez'enguudo tuziteeke mu Kampala, Greater Kampala. Ab'emukono basanyuke, ab'Nansana basanyuke, ab'Ekira basanyuke, ab'Empigi basanyuke, bonna buli omu kuba twasooka ne tukola enguudo ezifulumya eggwanga kati obusuubuzire butambula. Akati twagala namwana tuyambeko, so tukwatire wamu luko omukulu Lukwago saagala okwebaza naye twebaze gavumenti yonna katono nnyo. Greater Kampala yali yakubeera ya trillion ya $1 million 10,117 naye mwalwana ne mubirwanyisa. World Bank and Africa Development Bank batuwa 608 kati ezokusasula abantu emabbali ngokola ku myala ng'egye Namulukolo AFD French Development Agency bano tebaateekayo n'ekikumi kyovulaba omwala gwe Nalukolongo n'ogw'amayanja n'emirala tegigenda kukolebwako. Naye n'ekirala Ministry ya Kampala yatutte $1 million 18 ze batalina kye bagenda kuzinnyonnyolera. Bw'oba ogamba nti Nabbanja akola lwaki tolonyola mikono n'ozibasuuza? Gamba mukyala Kabanda ne banne nti bwino namubawadda n'ekiwandiiko nakyo kubadda ku mmeeza ya Prime Minister gyekiri $1 million 18 bwe buwumbi ngasa exactly za kugula kompyuta simanya mu office ewa batwale mu kooti wesiga okutegeera ogw'omulimu. Nabbanja agenda neyekanjabula namulaba ayagala nagwase gundi mu bulago yali agwase ennyonyi mu bulago kati olinange nagamba gwese ennyonyi lwaki mulabisa gavumenti yaffe lwaki wewe wanye nti eriyo Nabbanja mukola nti mukola lweza akulyoku katono nnyo mukulu Mmedi. Bannaffe abakristaayo twakuŋŋaanidde Namugongo, abannaffe baswaba n'abalala bali Mecca gyefe abadde muyiri bawulidde amaloboozi gonna era gaakubiriza bulungi twagala mirembe mu kulonda. Kitegeeza nti abantu bonna beeraliikirivu nti muyinza otabukira mu amaloboozi twagawulidde. Ate yono Mecca asembyeyo nga tetunaba kulonda, yono Namugongo asembyeyo nga tetunaba kulonda. Bwe tuba twakuŋŋaanyiza mibiri gyokka nga n'emyoyo twabadde najjo nga tugikunga twagala akalulu ak'emirembe. Abalungi abatuwuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaffe Abaisiraamu njagala okubakulisa olunaku lw'eggulo olwabadde olwakayisano. Abasobodde okusala ebisolo alhamdulillah, abatannaba Idi etwala ennaku 3 tukyalina obusobozi obwo okutuukira ddala ku nnaku olw'emmande obutasukka ssaawa 10. N'olwekyo mbasaba ababadde tebasobodde mukakase nti ennaku zikyaliko olwaliro nekyokusande tukoma enkya saawa ndowooza nga 10 tubeere nga oba embeera yabadde tetusobosezza kati ngaetusobosezza tusale. Bannaffe abali mu kibuga Mecca Mina namwe mbaagaliza birungi byereere akafo ako Mina ako Mmedi Mungu wakakutuusaako n'olajja nange olajja n'ova ku ntobo ya mutima gwo oba omaze. Naye mbasabira
mugende maaso n'emikolo egyo ate hijjamwe muleme kugyonoona. Baganda bange abaliko obulemu mu Uganda yonna mbatumidde mwebale byonna abatannaba kujjayo mpapula mugende mugizjeyo. Structures zino tuzitambuze bulungi ate twetegekere n'akalulu aka bonna. Medi njagala kusembayo akantu kamu. Nkawulidde wano omuloodi ng'akoogerako enguudo za Kampala n'ewalala. Njagala kugamba nti gavumenti ku mulundi guno ekoze kinene. Era omuloodi yandigyebazizzaako n'agamba mwebale newankubadde waliwo obulala obukyabulamu naye okuwa ssente Lord Mayor akimanyi nti gavumenti yeetemaatema nega Lord Mayor ziizo kozesanga enguudo za Kampala. Kyemwebazaako Medi nti yalwana esente nnyingi ezaali abantu bazikyankalanyiza nga baninyisizza emiwendo waggulu n'ajja mu komiti ne komiti neetambula naye esente ezimu ne tuzikomyawo ekitereke kyabombi bisatu mu era ezo ze twakomyawo ne zigenda ku nguudo endala ezaali teziriiwo n'okusingira ddala olwa Mpererwe Kiti Road. Era abantu ba Mpererwe Kiti Road mutera okuŋŋamba nti kiki ekigenda mu maaso omuloodi ababuulidde ssaawa yonna puroguramu eyo etandika. naye angambye mbeebaze katono nnyo abali akubuuza wenkunyola omukono nekusuuza ekitereke abanebazo chofa ni deputy ya bali mudini naye nga balina connection waggulu connection tebaye nayo bantu bayo izo kubayo omuntu ng'ali mu kaddiiro ne allocation omuntu abale kobera kwa president bent kumiyebiro wazakona kwa president kugamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu size ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Tewaliwo oli guy TikTok oli oba mu Sudan oba afaanana ba Sudan bamwe ono ye musawo w'enkoko yesebo ezange ziyongobera tezaagala kulya nafunafu zonna zikoze nedda mulunzi toba na kutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62 bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Onoonya akatambula ka wiikendi kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend the Saturday and Sunday Monitor era nga kati osobola okuzifuna ku matundiro g'amafuta gonna ne supermarket ezikuli okumpi okwetoola eggwanga lyonna. Kituufu nnyo weefunye ekopi y'olwaleero ku shillings 12 zokka osigale nga weekumidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo features okosako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli kati togakkiriza kuyitako. Nyumirwa okusoma amawulire ga weekend awo wennyini w'ogeetaagidde. Daily Monitor. Truth every day. Sigirya nennemye amanda gonna enkuba yagakubye. Leero taata Maria waakusiiba njala. Mama Maria, era okyatawaana n'amanda? Tonnaba kuwulira ku nkola ya Nfumba. Ate Nfumba bye biki? Anti Ministry y'ebyamasannyalaze ng'eyambibwako aba UK8 MEX ne NREP bali mu kaweefube ow'okutumbula enkola ey'okufumba okwanguwa ate nga tekukosa bulamu obwo gye bayise Nfumba campaign ng'okozesa pressure cooker ey'amasannyalaze osobola bulungi okufumba ddakiika budakiika ate ng'okekkereza ssente n'obutakosa bulamu. Weegatte ku nkyukakyuka nga weeyunga mangu ku nteekateeka eno. Okumanya ebisingawo ku nkola eno genda ku kibanja www.nrep.ug to learn more. Nfumba, powering Uganda sustainably. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika zino ziri 21 ezakayita ku ssaawa 4 ezibulayo ku ssaawa 5
bingi biri mu ggwanga abakulu basine betu batuwa ebirala biri gye bava era nga kkiriza obagaana programu nti pa paalamenti yaffe tutunulidde bibadde mu ggwanga bingi. Abedi Bwanika Abinego erinnya leero alimazeeyo alimaze erinnya leero Abedinego kati abo bali babiri nani nekintu musoke okay wange waffe kabungo ya Abedinego kintu musoke no Abedinego wa yafesi kati nono ya Abedinego tujye tunulire okwogera kwa president abakulu abali wano naye nga mulimu ensonga endala. Speaker Bada kiwaita communication from the chair yagambye nti waliwo abaasaze eddiiro. Abedi owulira ku simu? Waliwo abaasaze eddiiro ne bava mu kibiina gundi nga ssemateeka abakkiriza. President bayonsonedde okwogera ku twatuuliza ffenna batatulaba ampuliza okulonda kati kukyalimu tuba tunaalonda ku okulonda kuli mu jjiya. Honorable Abedi Bwanika abaasaze eddiiro nga naye mwoli baboogedde nabenga speaker akusoma erinnya lyo. President mbeera ebyokulwa n'agamba munda abakyenvu bamundeetera mwabagala enkulaakulana. Yatugambye sebe erinnya tumukaaga bukaaga 6.3 eggwanga Uganda ekonomi yaffe erinnya mu Afrika kya 7 Abedi Bwanika jagulewo Abedinego Bwanika ugulewo bina bino bingi ebizze badde gamba ndowooza ne Kayindo Tafiro ya Abedinego ebina bingi ebizze kati bwolukwago buli abeera n'erinnya abeera Abedi Bwanika ne Kayindo Tafiro oyo nze nyina amanya mangi waleero njagadde bwagazi kuba jjukiza linnya lyange Abedi ogulewo oyo batuuza ku endabayo kwogera kwa president muli ebina ebingi ebizze mwafunye certificate Sericomad yafunye ecological party yafunye kikaadi PFF nabo yafunye nabyo yadde agikutte mukulu Elias Lukwago. Kiki kitegeeza okwogera kwa president bakutegedde ute n'abewammwe? Toyanza ssebo president yabadde agamba ki? Ngenda ku okwogera kwe kwabadde kwa ssaawa oba 2 oba 3 yatandise ng'ebula 10 okuwera 5 okuwera 4 yes okwogera kwe nga ebula 10 okuwera 6 exactly yaluddewo ng'ayogera naye okwogera kwa president kyebayita state of the nation president ateekwa okujja eri eggwanga ng'ayita mu paalamenti ya Uganda n'agiwa accountability enkozesa entambuza gye yatambuzaamu eggwanga omwaka oguyise ate n'akubira eggwanga tooki mu biki byateekateeka omwaka oguddirira kati kyebayita state of the nation address era kyekyabadde kololo. Njawukanako n'abantu bangi eno mu opposition gye tubeera abagaa nti tuteekwa ogenda kuwuliriza president eyo ebyo byambyogera lwatu enkola ya bunafu enkola ya bunafu nti temusobola kuwuliriza president mugambo temugenda kololo abasinga okubikola ebyo bava wano Buganda kakati olwokuba nange wenva muzikirize twewa amagezi politics obwekisajja kikulu otuula n'owuliriza n'olyoka ojja wano n'oyogera ku lw'abantu babakutuma nga president omuwuliriza nogaa nti osobola muwuliriza eyo nkola nga bwenjogambye yabunafu. President mu kwogera kwe yayogedde anti eyo byemubeeramu abaawano eri balya babawa eddagala bo babakwata balya bagabana batematema nga muliwo noweenaalemu ono wagundi n'ekirala nakyo kankibayambeko kokyogedde ekyo. Gavumenti olaba ffenna abali wano atusingawo amaanyi kati byoli owa movement mu finances mu bya ssente
ffe tulina bigambo tulina nteekateeka tubeera na ssente ekyo nakyabatuuliza njagala bakitegeere buli wetuva mu kalulu gavumenti eriwo yebeera ne ssente muteekwa okufunanga amagezi muzijjayo mutya ekyo tekitegeeza nti okkiriziganya nabo naye oteekwa okutwala omugabo gwo kakati ako nako katutawaanya wano mu Buganda kanyambeko Abedi katono okukkatiriza omanyi Abedi ono yatuuka ekiseera n'agamba nti nze bannange ndi mu opposition kituufu naye bwe naalwana ennyo enguudo zange Masaka zinaakolwa naye ssebo Masaka kati bakola nguudo mitaala biki ebinnya ebyali Masaka obijjukira noti omuntu olina okutambula ono wamwe nnyo olaba nawe muwolereza mpolereza kiri kyangu sogamba wempita Masaka ebinnya nyali wempita Masaka ebinnya sibiwulira ebyo byeyogedde wamwe nnyo kati kankwere ekyokulaba ku kyayogedde ku by'enguudo oluguudo bane Masaka kati bamanyi oluguudo oluva ku BAM olugenda ku ddwaliro Masaka baluyita Kigamba road era oluva ku BAM olugenda olukwata ku lwekyotera oluyita Kumbu ffe ba MP twasaba ow'ekitiibwa omukulu Jeno Katumba ezenguudo yazituwa era nze nakulembera okumusaba nali njimiridde awo ku BAM nkuwulira kiri nti ayina ssente olina okwogera naye kakati eyo nvudde nze mpitireyo buyitizi kwagala tulina okutereeza buvunaanyizibwa bwaffe naddala ffe abasajja abakulu okutereeza politics wawano yagwamu ekizibu wawano yagwamu nabe kakati ngenda nimbabulya nga babalimba sente kakati bano naye nga bench oli ayinza okubeera n'ekitereke kye kyebamu takyogerako naye mwayagala n'oluzzi lwe mwagala okufuna kati nga nze wange mukimanya kabonera nze mu bbanga lino ery'emyaka 4 nga byemmwanyi akakadde kalamba waiza okubanga tewaliyo MP azigabira nze nakola nasalezi nagula n'endala nezijja mu gavumenti mu Covid Authority kuba buvunaanyizibwa bwange ogenda ozijjayo ffe tusinga okulima emmwanyi ffe bannamasaka mukulu kwagono java bukomansimu yo yesingira ddala kakati fe abali awo netuddawo batwalayo ekyuma era nkiwakanyiza ddala nti bakitwali kakati sebo nga mmaze ekyo pulezidenti yayogedde ku bintu bingi nze ngenda kujjamu obutonotono yayogedde ku security sijja gyogerako naye ngenda kujjamu ebyenfuna byayogedde era n'atutegeeza nti ebyenfuna bya Uganda bitambula bulungi n'atutegeeza nti tuli ba 7 mu Africa mu nsi yonna mu nsi ezikulaakulanye ebyo nasiina kyebiwakanyako n'ayogera enkulaakulana yaffe eri 6.7 tugenda omwaka gonna ejja kuba 6.4 naye mukota gye twabuddemu eri 6.7 yatulaze nga tulinawo essuubi kakati nze ndi ku byanfuna kati nze ekizibu kyange nti ebyenfuna newankubadde nga figures ezo tuzirina nungi naye eno omuntu waffe wa bulijjo figures ezo ebyenfuna ebyo ebirungi tebinnamutuukako njakuwa ekyokulabirako ekibuga kye bayita Tokyo kya Japan kyekisingamu abantu mu nsi yonna ekibuga ekisinga abantu mu nsi yonna kirina miliyoni 37 kumpi abantu bonna bali mu Uganda bali mu kibuga kimu Uganda ziri miliyoni 46 bo bali miliyoni 37 bayina obutabalika bwa sente mu kibuga ekyo trillion 2 Africa abantu biliyoni 1 mu obukadde 4 tulina 1.8 trillion bo mu kibuga kimu miliyoni 3 ekibuga kisinga Africa yonna kakati ebyo bye byali bade bitusuza nga tetwebase bakikola batya kangoye ekibuga ekirala Shanghai baba na Uganda bangi bagenda nnyo China Shanghai ekibuga kye bayita Shanghai balina
abantu miliyoni 3 mu kibuga kimu baina biliyoni za sente lusanvu fe tulina 5 president yagambye omwaka ogunagwerako guno zijja kuba 65 kati kankolina 65 10 erizo kweyongerako neffe miliyoni 46 bali emyaka 2 egiyise 25 twali tubasinga okubeera obulungi abeshangayi kyali kyalo kabuga kali awo katonotono olwaleero mulimu biliyoni 7 gwanju kati banayuganda gye basinga okumanya oyogera ekigambo gwanju buli magala azuukuka bwati balina miliyoni 2 ez'abantu mu kibuga balina biliyoni 4 eza sente bakubisaamu uganda kumpi emirundi 10 myaka 2-3 baali bubi nnyo nga n'enjala ebatta kakati nkomawo ku kino president byayogedde president byayogedde ne policies ziyambye okujja uganda mu bwavu naye tezinnayamba uganda kugenda mu kugaggawala ebibiri byanjawulo kye bayita poverty alleviation ne wealth creation byanjawulo kakati policies zino zetuyina twetaaga ozikyusaamu waliwo economic growth ne economic development kakati ekimu osobola okubeera ne economic uganda tulina ki tulina economic growth ennungi ne development tetunnagiraba kakati twetaaga okutuula wansi nze bye bampuliriza mu kwogera kwa president twetaaga okutuula wansi tumanye bintu kyebikulu ebisobola okuzaala obugagga ng'abakyayina kati kampe ekyokulabirako ng'abakyayina bwe baatuula abakyayina baatuula ne balaba bye basobola okukola yayogedde ku numbers nayogera atera nnyo okuwa history oyo yeetaaga picture abantu okugitegeera nti abakoloni bano batugabanyagabanya ne tufuuka bu state obutonotono China kanjogere kuba tugimanyi bali 1.5 billion bali akawumbi kamu ng'obukadde 4 bw'abantu naye okubeera obubeezi n'enamba tekimala kuba ne India actually kati yesinga abantu India yesinga yagenze kumpi 1.5 naye twetaaga okutuula kati ebyo ebirungo ebimu mu bino mu nteekateeka sibirabamu ebizaala obugagga ebirungo ne PDM president yayogerako eyo yakujja abantu mu bwavu si yakubagaggawaza okugaggawaza ebiri byanjawulo okujja abantu mu bwavu n'okugaggawala kakati si kirabamu kyalibadde luddawa kakati olwozijja mu DFA enteekateeka zaffe ki kubanga twasaze eddiiro nkulumedi bulijjo ndaajana njagala ekibiina wesobola okuwa ebirowoozo byange okusumula obwongo bwange katonda yampa obwongo mwampaana waana wano nemugaa nti omusajja alina manifesto esinga naate emyaka gyange ina ngimaze byakulwana onanvumye onagayo nyindo yompanvu kakati twafunye space eno era nja kujjanga emirundi mingi kugendi ffe aba DF eno yenteekateeka yaffe ku byenfuna ffe tulowooza bwe tuti aba DF ku byenfuna okusobola okugaggawaza abantu nti oteeka okukola investment nga ngenderere wano gavumenti eno yeyejja yasangawo kyetwayitanga state up parastatos kagamba nga waliwo ebitongole bya gavumenti abazungu ne babalimba ne babijjawo yali nsobi y'amaanyi ebimu ku byakulaakulanya China nabyo katubibagambe China yateeka ssente mu kye bayita state owned enterprises SOEs kakati bano bamukulu Kasule baba abakola budget ono muyiza ne economist atali wakukubo waliwo bano batuyambye ennaku zino ne babawa warning omuntu yene ayekozesa ekigambo dokita nga diguli eyo togirina toddayo okukye bajja kukusiba n'okusiba kati ono yo gwenjogerako yakulira mu diguli 10 diguli 6 maama we 6 maama we musomesa wange Dr. Professor Teresa Kibirige ye musomesa wange mu medicine taata we kati byenjogera bitegeera bulungi China yaddiranga ne kakati ekyakikola neraba
katika nkwe ekyokulabirako ne company zikola enguudo ekimu ku bye twetaaga okukyusa ennyanja eno tugijjemu ssente eyo Lake Victoria yennyanja esinga obunene fresh water lake ku lukalu lwa Africa ffe tugirina Tanzania ne Kenya neffe bannayuganda tetunnagikozesa kiki kye twetaaga kuteekawo factory bakubirayo abantu amasasi ab'amagye ebyo banagikozesa batya anti ekibakubisa amasasi bo bakyali ku bino ebyennyanja bakyali mu fishanti nenga ennyanja muzamangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi Masala Broiler Concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gwe omulunzi Masala Broiler Concentrate musange mu maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753 55 372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate Masala Broiler Concentrate. From the heart of Uganda, where every street hums with history and every voice echoes a story, comes a festival that lets the world know of the Pearl of Africa. Uganda Film Festival 2025 is calling. From May 26th to June 6th, cinemas across the nation will blaze with cinematic stories. Watch, feel, and reflect. Then cast your vote for the Viewer's Choice Award category. Step behind the scenes in exclusive workshops and forums. Discover something new. The Uganda Film Market, a vibrant hub for filmmakers, distributors, and investors. The journey climaxes in brilliance at the awards gala. Brought to you by the Uganda Communications Commission. For details, call 0800 222 777. ekyokwongera vibe mu business kino tujja kukibabuulira tujja kukibakuba twongedde mulungu amagezi gakwesibye olina business mpya obeeruddewo eganye okukula CBS FM mu nkola ye y'okuddiza abawuliriza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ezza okukusaggulira bakasitoma beyiwe mu bungi mu kifo kyo anti egenda kukolera programu zaayo awo wennyini mu business yo ng'eziweerezebwa butereevu ku mpewo olina restauranti baala woteri oba kifo kisanyukirwamu kuba ku noti musanvu nnya 25 31 oba noti musanvu noti nnya 84 11 66 ojja kusasulayo akasente katono nnyo tukutuuseeko empeereza y'omutindo omulango DJ Mentions na byonna tusitule bizinensi yo weeyunge ku mukisa guno studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi yo programu zonna tuziweererezaawo butereevu byabufuzi bya mizannyo byonna mu kifo kyo olwo bizinensi yo tugyongere vibe okweterekera fenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabookisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringisa 50 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo ssente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira weewandiise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku not 8 okumanya ebisingawo amateeka n'obukwakkulizo bigoberera NSSF, a better life. 8 katonyeze 8 CBS FM. Edakiika zino ziri 2 zokka ez'olwokole essaawa 5. Kampuni eyitibwa Solar Power erina kalonda erina akuwaatagana ne solar. Balina batule ya solar empya esookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangaala emyaka 45 beddu. Balina offer eri ab'amasomero, ab'amalwaliro, abazibbanka n'ebitongole ebirala nti abange mujje mufune amasannyalaze 3 phase babirina ku bbeeyi ntono nnyo. Balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya colored mu nzikiza bakuwa solar amataala 4 ku 9
tebakomawo bakuwa solo okuli TV 75 kalebe yone one bill z'amasanyalaze basangibwawo aba solar power basangibwa e Masaka waba bedi bwanika eno ku kizimbe kya Haji Mpuuga ku oluguudo lw'eta Kampala Road Kisenge namba 7 nene Kampala batusemberedde kumpi nnyo olw'okwanguya enteekateeka yaabwe bali ku Lubaga Road wote bagita G1 Hotel ebisinga ng'okwera ku simu gwayagala solar power zino batteries zino bali ku 0758 15 19 14 sabuni anaaba bamuyita kyogero bannaffe ba kampuni batulidde sabuni ayoza ayitibwa EcoStar sabuni no ali bipimo 2 omuti kilo emu n'omulala half kilo sabuni ono atukuza engoye kwa bulungi ekyovu sabuni namalako ekko mweweevu mu ngalo tayin awunya bulungi sabuni abakyogero bakoze ayitibwa EcoStar ye sabuni ayoza engoye bakoze ekirungi bajja neyo ku motoka zaabwe ne bamutundirayo sekikyokka amaduuka mu kikubo gyali mu maduuka amalala supermarket zonna wamu ne ku motoka zaabwe ezimutambuza kasobola giraba njala sabuni ayoza bamuyita EcoStar oba anaaba ayitibwa kyogero ne sabuni naye bamulina bali ku simu gw'omusuubuzi 0754 55 72 3 oba 0392 17 kati mbadde kutegeeza nti feno mu DF tulowooza nti waliwo ebintu mu nteekateeka byaffe gavumenti byeteeka okuteekamu ssente ng'egenderedde bisobole okuyamba okuzaala obugagga mbadde nkuwa ekyokulabirako nti eno ennyanja Victoria twetaaga bwetaazi factory ekola emmere y'ebyennyanja eyo kasomala ogikola oba otandise okuwa abantu amaanyi okugaggawala nga bakozesa ennyanja eyo ssente empitirivu ekirala ffe byetwagala ekyo mbabuwe byakulabirako ntoba kyakulabirako bagambe gwe wakikolako dda ku nyanja kuoli olinako epoloti poloti nayo bwejja kujja kukikusomesa ekyoyita poloti actually bannayuganda kambawo amagezi mukulu kwago ali mu space ndala nze ndi profession mu area ennyanja Lake Victoria bw'oba oyagala okulundirako ebyennyanja ogenda mu ministry ya agriculture n'osaba permission ministry ya agriculture andi buli yankueducating kubaga tisaagala otambulire mu butamanya nga nawe obeera ku street ng'oyogera ekigambo poloti ministry ya agriculture bakuwa permission si buli kifo ku mazzi nti osobola okulundirawo ebyennyanja ebayita ebya keegi owoolundira ebyennyanja wali scientific baba basooka ne beekebejjaawo kakati be bakuwa ekifo wali nti wali wosobola okulundira ebyennyanja kubanga watuufu era bebakuwaawo ndi omu ku balunda ebyennyanja ku nnyanja Victoria kakati nsobola okwewuunya bannayuganda mbuuza ekibuuzo mugulumedi kwabwe yatugambye ku nnyanja okwo kuliko abachina kuliko abayindi kati weewuunya otya bwanika ennyanja yabajjajjanga weewuunya otya mukulu lukwago weewuunya nkutunulidde amaaso go ng'olowoozezza nedda lukwago nkubuuzizza ku nnyanja Victoria gye bayita Nalubaale soka mpulirize g'okireese gye bayita Nalubaale eyabajjajjanga kuliko abayindi kuliko abachina owulira otya mu mutima gw'obubi nga bedi bwanika omutima nga naye ayinako keegi 20 nga kuliko alina 10 lubu yennyini mutima mubi ayagala kulimba abantu bwanika bamuguzaawo poloti tebatunda poloti bakuwa bubi permission lukusa kakati sebo gamaliza abachina abali tabogerako bwanika balina keege 12 ne bwanika babeerako omunyamasaka ate maybe ebintu bya Uganda bino byewuunyisa abakulu bano bennyini bagitwala tetulinako muntu n'omu kakati bwanika
owulidde ayagala akupati katono nnyo kunyinza okwogera ogenda kwogera nze kamalize ngamaliriza ffe tulowooza nti ebimu ku bisobola okuyamba Uganda okugaggawala byebyo gavumenti ng'eteeka ssente mu bintu projects ezeetagisa tourism nabagamba mu 2006 nti Uganda program is a message nti owulidde politics of reasoning politics ow'amagezi ow'ebirowoozo kuteesa kati ffe mu DF tugenda kuteeka amaanyi mu kye bayita education tugenda kufuula institutions education centers of excellence in technology innovation and transfer yakikola abemakere bali wali omwana asoma civil engineering tasobola kuvuga tractor y'oluguudo ng'olina diguli abakyanya temulaba nti be bali ku nguudo zokka basajja tulazi nga bakoze basi bakolemuruke kuba amasasi nze nkugiddeyo ekyangu nguudo mbuulirayo kampani tozulire mukulu kwagoze asoma zonna kakiiko kange kazirambudde wiiki ewedde zonna ebitundu 9 ku 10 abakola enguudo bakyalima tekuliiko waffe kakati ffe aba DF tuganje okujjako mu Greater Kampala project yapya twataddemu local content at least 40%. Local content ayinza okubeera bana abawuba bendera eyo local content abomala abawuba ye local content naye nga yingiri atwala ssente mu China kati bo bawuba ate sikampa obujulizi ku Sapulo Kaggwa kola wokuwe bawamala mukulu lumala ate simuddugavu owulira ekigambo sabu yali license ya subcontracting ekyo example awadde zineza Greater Kampala kaka olaba enguudo zonna ezigenda okolebwa mu Bwayis mugundi mu Kawempe division zonna zaweereddwa multiplex okugera kwa president zaweereddwa multiplex sabu maliza fair multiplex ye bossa zaweereddwa bossa yazikolako zaweereddwa bossa owendiga ekyo ze sinakiganda amaanyi ffe twagala tugateeke ku bantu baffe abawano bafune amaanyi aga tekinologi ensi bwe zikulaakulana tokulaakulana nga buli bwofuna bwe weewala ssente mu World Bank miliyoni 622 zonna ng'oziwa bali abeewa bweru kakati twagala universities nga Makerere tuziwa amaanyi kati olaba ekyuma abaana kye basobola okuyigirako ebyuma byebasobola okuyigirako ebyo mechanical ebyo civil baabitadde namanvu Makerere tebiriyo kakati ffe tugamba olina okulinkinga olina okugatta universities ne research centers zino n'oziwa amaanyi bo bakole ebintu bye twetaaga kakati ekyo eyo nkola ya DF mbabulire enjawukana yaffe nabo ebimu ku bigendo nabagamba wano tudire Uganda tugifuule food basket tugire Uganda tugifule kati enkola efaana bwe tumanyi nti ojja kutuyitako lumu wano tuwe enteekateeka yaffe okuba abakulu abalawe bali wano politics of reasoning bwati bwatambula yabaddeyo Medi neyanziza bagambye yabadde tuli ku state of the olwadimayo okuzina bakuwanga Medi neyanziza njagala kugamba nti nabaddeyo mu state of the nation address tuwekyabaddeyo era president yayogedde ku bintu bingi ekituufu yayogedde ku nkulaakulana gye tufunye mu byenfuna y'eggwanga era natugamba nti kati Uganda eyina miliyoni 2 trillion 2 trillion 2 abiri kati nga wozikyusa mu za dola tulina US dollar ezo trillion kanemegenda mu dola kubanga wano tuli bagundi naye natugamba nti mubanga tono nnyo tugenda kufuna billion tugenda kulinnya tuve mwezo zetulowooza ebibiri mwana mwemmeka tugende mu billion dollar 5 okulinnyisa ebyenfuna byaffe naye nagamba nti wakyaliwo obuzibu
mu muntu wa wansi okuwulira enkulaakulana eno nga Abedion wabadde agamba naye mu ekyo n'agamba nti bagenda kwongera amaanyi gavumenti egenda kwongera amaanyi mu kuteeka value addition mu raw materials nga emwanyi zaffe nga kasooli waffe ne minerals ate ne economy eno gye tugamba ey'omuntu wa wansi okutondwawo kwa PDM senga abantu bagigula bulungi ne tugitambuliramu aba bazifunye sede baba zikozesezza obulungi ekigendererwa kisooka ne kirinyisa omuntu ono okuyingiza okulwenyisa ennyingiza eyo eyawaka kakati we mara okulinyisa ennyingiza eyo eyawaka agenda akula mu business kubanga ffenna abakola business otandikira wansi otandikisa kitono n'ogenda ng'okula ng'ogenda olinnya kati ate ebimu ku birinyisa obugagga bw'omuntu bw'olwanyisa ebyobulamu omuntu n'abeera nga takyasobola kwonoona ssente nga mulwadde agenda mu malwaliro wana agenda wali oba olinyisizza ennyingiza ye kakati ne bateeka essira ennyo okulaba nga abantu balemwa okufuna obulwadde obw'enjawulo kyova waliwo puroguramu nyingi gavumenti zeetaddewo okugemesa omusujja gw'ensiri okugemesa endwadde zino ezireetera abantu baffe okuba nti balwala naye naabo ababa basimattuse ne balwala ne babatwala mu malwaliro gyegali era n'agamba okulwana okulaba nga eddagala abantu lye babba bano ababeera mu maofiisi mu local government ez'enjawulo ne babeera nga tebasobola kulondoola malwaliro gaffe abasawo ne babeera nga babbamu amalagala biki ebyo bagenda kubalwanyisa nnyo okulaba nga embeera eyo ekyuka era mu sayidi y'amalwaliro n'atugamba nti twongedde okuzimba amalwaliro 321 health centers ate ne mu sayidi y'okusoma ne bongera okuzimba amalwaliro amasomero ga secondary hybrid seed schools 259 kakati ku sayidi ya infrastructure n'atugamba nti standard gauge railway egenda kutandika mu kaseera katono nnyo kuba process byonna ebigitandika byawedde standard gauge railway egenda paka Mbalala ate male egende paka Naivasha mu Kenya nga kiyambe omusuubuzi ono asuubula okubeera ng'ayanguyirwa mu mbeera y'entambula okusobola okuba ng'atunda ebintu bye mu mbeera ey'obwangu kati ku sayidi endala n'akubiriza bannayuganda nti newankubadde tukula ku sayidi ya economic growth tukyalina olutalo olunene nnyo okulaba ng'omuntu wa wansi naye akulaakulana naye abantu ba wansi olumu tugenda ne tuteeka ssente bwe tutasaanidde kuziteeka ne zigenda nga zifiira omwo kakati ebyobulimi bino n'agamba tubiteekeko amaanyi mangi nnyo era tugenda biteekako amaanyi mangi nnyo okusinga bwe gaali naye nga abantu bamala okulima ebintu byabwe ng'ate n'akatale k'ensi yonna nga tukalimu nga tutandikira wano mu East Africa nga tutandikira wano mu Africa nga tutandikira mu Africa yadde tetunagenda mu nsi eziri waggulu kati tulina ebintu byaffe bye tulima abantu ne babidondola ku musingi ogwa wansi ku muwendo ogwa wansi kubanga tetulina katale bwe tuba tulimye kasooli ng'ono alimye n'oli alimye ekiseera kituuka bano abamugula ku byuma ne bamudondola kubanga tewali katale naye senga kasooli oyo tuba n'obutale mu nsi ez'enjawulo eyo yembeera esobola okukulaakulanya Uganda medi nakugambako wano lumu nti naliko mu nsi mu kibuga Boston nengenda okugula kamulali nze ndi muntu nnyo wa kamulali kakamulali bwekatyo obuntu butini nnyo bwe buti ne bakanguza dola kumpi nga zigenda mu $20 $20 zibe emitwalo kumpi 7 kakati wano bannayuganda bameka abalina kamulali ng'akalira ku nsiko kati ng'agamba nti ebyo byonna senga tubikuŋŋaanya omuntu ono alima kamulali we ne bamuprocesinga ne tuteekawo enkola emuprocesinga n'asobola okumutwala oba n'oba okatunze kalamba sente mmeka ezo ziba zifunika medde Dubai wano ndi omu ku bantu abasuubula
abasuubuza bino ebyaffe ebintu byaffe ebya wano Uganda naye ettooke Dubai lumonde Dubai egundi watermelon enanasi tosobola na kumalayo market gunja tosobola noba wepanka nnyo tosobola kumalayo market kakati singa government efocusinga nga president we yagambye ku butya bwe tusobola okuddira abantu baffe ne tubayamba okusobola okutunda ebintu byabwe eyo Abiri mu 3 June 23rd June obo kitegedde enyanda kati tuli ku mutimbagano gwa ipepa nga tukuwa amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo n'ag'akagwago wonna bw'oli ku muwendo ogukyasinza okubeera ogwa wansi kati weekomere mu kumanya n'amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo agakuno n'ag'ebweru ng'omupiira tennis ebikonde emisinde mu bunabyalo otoracing n'ebirala bingi kati kyali ya ipepa.nation.africa/UG okumanya ebisingawo obaweereza obaka ba whatsapp ku noti 782-417 olwo sasula shillings 5 buli wiiki shillings 12 buli mwezi shillings 8 okumala emyezi 3 omutwalo gw'omwezi 3 ekitundu ky'omwaka oba emitwalo 2 mu kakaaga okumala omwaka mulamba ennyanda ekutuusibwako Monte Publications Limited. Mukaaga okuyingira siringi 15,000 guwagiddwa Deposit Protection Fund of Uganda Busiro CBS Peosa Sacco NIRA Simba Automotive Uganda Cancer Institute URA Insurance Regulatory Authority of Uganda Centenary Bank Abadana Events ne BBS Telefaina. Amawulire amasu agakagwawo ne gasunsulwa ku mutindo. Njagala omuntu omu tatamidde tampalana agamba nti ombaka asobola okukwata obuwumbi 3 buli mwaka n'abugaba naye osanga omuntu n'amalujega ng'abagamba oli mwavu kubanga ombaka takuwa. General Kotimasa ye temulaba. The bill is coming back before Parliament. We are all candidates of the General Kotimasa. When Museveni appeared before the High Command or the High Command appeared before him, he said, I'm giving you instruction to not tolerate hooliganism. Kooti ensukulumirira yasalawo ffenna twabiwulira abatali bajja tebasaanidde kuwozesebwa kooti eyo ey'amagye. Naawe alina amawulire osobola okugatutegezaako ku nooti 4 27 29 55 88 katonyeze 8 CBS FM. Edakika zino ziri 17 ezakaite ku ssaawa. Rodimeye katukome ku mpewo dakika zino ziri 18. Nyongera okutegeeza gy'oli nti wali kubeera ku mukutu guno kubanga ebirungi kubifunira bannaffe aba akyogero bakoze sabbuuni ayoza ow'omuti azitowera ddala obulungi. Baye nkusabe genda gye batunda ebintu mu maduuka oba mu supermarket wagambe ya sabbuuni ayoza ayitibwa Ecostar avaamu bulungi ekyovu amuka bulungi awunya bulungi tokozesa maanyi mangi kubanga ye mulimu gwe kuyiganyako nangoye ziddugala ayitibwa Ecostar. Kwoza engoye kwankya ku sande abantu mbeera ku sande awo nga muwoza kati gutumya omwana tikulebalanga sabbuuni ayitibwa Ecostar genda mundeetere abanafe abakyogera twala beebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Omusuubuzi 0754 55 72 weyagala okumanya ebisingawo kuba eyo 0754 55 73 0392 17 68 72.
togeze okuva awakana tulidde ku Prestige. Prestige kirungo wakisiga ku mugaati kijjuddemu vitamin A, vitamin D, vitamin E ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bwe Prestige margarine bawumira omugaati n'okukula obulungi bakule bulungi ate nga balamu naye ng'ekisinga obukulu ate n'amagezi bajja kuba nga balya ekirungo ekipima obulungi ekya Prestige. Amasavu matono Prestige kino kiyamba mutima gukuuma nga mulamu. Mu ngeri yonna osobola okukozesa Prestige ono oba okusiika chapati oba amandazi ebirala byonna ali mu 25 ali mu grams 25 ali mu 5 ali ne mu kilo saako n'akalobo kalamba bucket bwega Prestige. Musange mu Kikuubo oba musange maduuka gonna mu Kikuubo genda ku Rafik Building edduuka namba 3 Rafik Building edduuka namba 3 mu Kikuubo ojja basanga aba Prestige amaanyi lino okuteekebwa kuyamba abantu baffe bali naddala abalimi yakwogerera nnyo abalimi naddala abalimi ebintu byabwe bino bye balima Kamula lyoli mukuwadde wa Boston nti akantu beekati $2 naye bameka abalina Kamula lyaggwera ku musiri nkuwadde ekyokulabirako negamba kuuza bibuuzo kuba buli mugambi yawenga bwe yawulidde niwali wali kibuuzo kijalo okubuuza ne sandi akadde bo butale bulidde kwa Kamala kuyogerako butale bulidde wa omwali Meddi bamutundibwa Meddi twali wano ku lutalo lw'emmwanyi ku mbeera y'emmwanyi ekimu ku kyefali ekyavaayo mu mmwanyi nga bakugamba nti abantu bali free buli muntu okutunda emmwanyi ye nga bw'ayagala era abantu bangi nnyo mu Uganda wano abalina obutale bwabwe obw'emmwanyi nkuwadde wano ekyokulabirako nekugamba nti nze ntunda ebirime e Dubai era mbadde ndaga wano Lord Mayor ne Honorable Sebunya office yange Dubai Lord Mayor yagala na kusinga yange ya Lord Mayor naye njiyina lwa bintu ebibinjira naye tukunga tutya abantu baffe abantu twabateekamu ekifaananyi naddala wano mu Buganda opposition ya Buganda wano yatukola bubi yateeka mu bantu ekifaananyi ekigamba nti tosobola kukolagana n'abantu kubanga basayidi eri bano basayidi eno ne baganda okusomesa abantu baffe butya bwe bayinza okwejja mu bwavu buli saa balowooza byabufuzi akalunewe kaggwa leero enkyaga batandikira mu byabufuzi Museveni mubi NRM mbi gundi ali bwati naye nga teriiyo porogulaamu n'emu gye babeerayo nti ekibiina kya FDC ekibiina kya DP leero kirina enteekateeka okusomesa abantu bayinza batya okwejja mu bwavu ffe tunoonya ebintu bye tutwala nga tetubiina kubanga nze siri mulimi nti nnima nnyo byensobola okutunda gye ntunda naye mbijja mu bantu naye kati njogedde wano omuntu omu gwe sigenda kwatula n'agamba nti bagenda bitunda wa naye nga basobola obireeta ne babiguza nze alina akatale nze ne mbitwala nabo bwe bamala okwetereeza ne batandika okugenda mu katale naye pointi yembadde njija mu kino gavumenti yagambye tegenda kuteeka essira okulaba nga abantu abo babaorganizinga wajjo batwala ebintu ebyo basobole okutunda kubanga gavumenti yasooka neyingirira ensonga y'okutereeza infrastructure eyokutereeza security kikulu tusobola kubijja Luweero tusobola kubijja Masaka kubitwala ku airport nga tewali security ng'enguudo mbi gavumenti yasooka nefokasinga okwo kakati ebyo byonna bali kusanzeewa bajja kutawaanyanze bawisimu yange Kamula lyamuleeta taleeta buleesi asooka najja netwogera netukkiriziganya oba agenda kusooka kubanga wagamba nti nze ngenda kuwa wagamba nti nze ngenda kuwa Kamulali mwami Mpindi Kamulali oyo gwagenda okumpa Kamulali gwagenda okumpa nina okusooka okukkiriziganya naye afaanana atya nesayininga William Meddi nesayininga ne contract nti alina obusobozi obumumpa emyezi 6 so si kumumpa wiiki emu enkya nembeera nga ate sirina gwentwala ate nga contract yagitwala nga ye eya Kamulali naye wambuulira mmanya nti ono asobola kumpa Kamulali wa nnaku 3 kanfune yampa ow'ennya kanfune yampa owowiiki nengatta omwezi nengumala so nze kyenjagala Meddi kino senga sibadde na bulemu nandifukamidde wano nensaba aba-opposition nobaga omusajja afukamidde tuve mu politics buli kaseera owa bring tusomese abantu baffe basobole nsanyukidde bwaniko ono ne muga nti ebigambo byoyogera mu DF
politics of development, politics of reasoning. Yali mu DF. Yali mu DF. Medi chovolaba tunabalaba. Chovola nsanyukidde bwani kono ne mugabe byoyogera bye munateeka mu kibiina kyammwe mugenda kuyamba eggwanga naye abantu bakyayisa abantu tosobola kulowooza nti asobola okulima ennyanya ze nzowe naalimu ne muyamba n'enzimutundira n'agaggawala nga noweefudisa oba wa nuupu amugaa nti wewe vuma mpindi oyo nga talina kyamuyambye mazemmeri ebina bingi Medi nja kusookera wano bano bibogedde kintu kino bibogedde kintu kino politics of reason nakulira mu Democratic Party era mu mulamu wa brain power nakulira mu brain power era bw'otunuulira ebyafaayo bya Democratic Party olwawo okusanga omuntu yenna ng'aliko omusaayi gw'abantu mu ngalo ng'akkiririza mu violence nga omulamu gwa DP all along fira ddala kuba Ben Kiwanuka amatayo kumanya bakasolbaani nga wa reasoning ne mu gihe kinaana waliwo obutabanguko obw'amaanyi Museveni ne bagenda mu nsiko Dr. Poka Wanga Semogerere yasalawo obutagenda mu nsiko era atunyumiza lumu mu 1984 abaali Kampala agenda okulaba ku mawulire nga Secretary General w'ebiseera ebyo nga Tiberio Kenyita ne yawulako akoze ekibiina ne Secretary General yali Francis Bwengi Wazorahi yali kumukutunga ganga ffe ng'aba DP tulangiridde naffe twegase kuba naffe abali mu nsiko Semogerere n'agamba omusajja kati ffe tuli eno nga ye leader of opposition mu parliament omusajja alangiridde akomitiza ekibiina titugenze mu nsiko ffe abali eno e Kampala olwo Semogerere bamugatta ne Kayiira jjukira Semogerere ne Kayiira be bagenda mu kooti nga bajjeko Yusufu Lule kati ate Kayiira olwaveeyo ye agenda bugenzi mu nsiko ku UFM ne basooka nga bagatta Semogerere Kayiira ne bamugatta Kayiira naye eyo nga nvaayo bwe nti Museveni kye yasinga okunafuya ng'amaze okuwamba ye Semogerere era bajja bamwogerako ngo Semogerere ne politics we Kayiira otafiire lumu yamugamba gwe genda olunde embaata teyakoma ku ekyo mwami Museveni agamba nti oba wamba Semogerere yali gindi bamutwalira Nabbingo bakadogo bwali bugenda mutta muga tukutte wano muzeeyi tumukole ki nga amuwaaki kakati lwaki ntandikidde politics wa Munango na Abedi Bwanika ne banne yali badde mulungi mu nsi etebengedde nyinanze okukkiriza era ebimu byenzikiriza Karl Marx namukkiririza mu bingi naye kyesikiriza yana kyekyokomunizimu ebyo kuba yetakkiririza mu politics wa Abedi gwe ndiko gwe njagala okunyonyola kwegamba sigenda genda mu biwanvu njagala nimuteeke mu context omuntu mwamutegeerera Karl Marx yagamba nti a given mode of production determines the superstructure. The mode of production determines the superstructure. Abe masulita tebabitegedde kambarambo luli nyambira abe masulita nti level gye muliko mu nkulaakula ye determining gye bayita superstructure era tuli mu luzungu anti kyenyinyonyola kye bayita superstructure mondezaamu mode of production ye level gwe mutindo gw'enkulaakulana kwe muli gwe gufuga superstructure bye mweyisaamu culture ebyobuwangwa bye mweyisaamu mu mbeera ey'ebyobufuzi gye nja okusimbako obulamu bwammwe bwe bufaanana mu neeyisa yammwe bwefaanana level of production kwe muli kyova olaba Museveni ekyo yakimasitalinga nnyo ng'eyagenda mu nsiko nti nyina okuumira bannayuganda mu bwavu tusigaze ebyobufuzi ebya wansi bwe yagenze mu state of the national address essuubi lyonna yalitadde ku bintu bibiri bino byonna byonna byeboogera ebyekonomi yabitadde ku bintu ebyo
parish development model yagaye bakateka mu trillion 3 n'abagamba n'amafuta agamafuta gafuuka ganyana bajja bayongerayo kati batugaba 225 twali tusobola baro esooka twali tunayofuna kati 225 kati bayongerayo ne bongerayo so agamafuta gafuuka ganyana gayinza n'obutatuuka ati kyekugamba naye kyakugamba ekiriwo kati kigenda okujja eggwanga mu ddubi Abedi Wanika ayogedde bulungi economic growth and development okuva mu bwavu ne wealth creation okkulaakulana agamba ekigenda okujja mu bwavu kikutwale mu kwesiima from poverty to prosperity parish development model amanga menya agambe speech nkubulira nabawuliriza nsirika speech ye ya concentrate nze ku parish development model teyagitaddeko yadde n'eddakiika ebbi kyenkugamba nze namuwuliriza bulungi baddeyo ate ku byabadde mu parliament yagambye trillions 3 ze bakateeka muki mparishi era n'agiteekako nyesuubi olw'okuba Museveni agiteekako nyesira bwe yali awa ne speech yeggalawo omwaka yagamba abantu bonna ababba ssente za parish development model bagenda bakwata tebajja bawa beyo yagamba buli police station yonna weri police post temugaba bond teyakoma ku ekyo entambula ze zonna kaakati mwami yoli Museveni talambula balimi bamwanyi neli ekkolero ly'emmwanyi simanya Africa Initiative biki eriri ekyawo egindi gye batadde n'emisinde entuga lwashamayire Museveni tagenda yo tunagamba nti alambuddeyo Museveni enkuŋŋaana zonna zaakuba za parish development model ne bwe yajja mu campaign okampira Farida Nambi mu kalulu nga balina nalukola mu by-election e Kawempe era yajjange nakusomwezi 10 ng'agamba azze kuki ku parish development model so ye buli wagamba agifudde flagship project nti ye project flagship project egenda okubbulula magic wand magic bullet silver bullet egenda okukyusa ebyenfuna wano mu Uganda naye nabagamba nti wano e Kampala tulina omuluko gw'emutungo gusinga districts nyingi nnyo in fact okuweza abantu abali mu muluko gw'emutungo wano osobola kugatta districts eziwaffe 3 Kalungu Bukomansimbi ne Sembabule nofuna omuluka gumu muluka gumu naye akugamba nti okwo muluka gugenda mu obukadde 10 bujja abantu b'emutungo mu bwavu gwe muluko gwerubya wano gwe guddako obunene ogwo gwerubya gwe guli mu Kasubi ne rubya n'ebitundu ebigendera Kigobe na Muŋŋoona nawo naye akugamba nja kuwa kakadde 10 trillion 3 zayogerako fe Kampala tuzinonyeza mu kiwatu naye agamba obwavu bugenda kuggwawo so eyo ensonga eyo nkulu gwe bino byoga nti balimi government ya Kabaka yalaze ekyokulabira ku mpino kola gye bayita mechanized agriculture Museveni yali subiddwa nti state of the nation address halada wadde essuubi nti tugenda mu irrigation n'abakolonialist balekawo kibimba irrigation scheme gezira irrigation scheme medicati osoma ku abaana abasoma primary basoma ku irrigation scheme ki ekoleddwawo mu mulembe gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nze musajja Gilbert Bukenya sibyagala neeyisaye naye ansunyu siyagala nnyo neeyisaye naye yali atandise wa planned scheme rice scheme era kataboke akata through the intricate corridors of power yawandiika nnyo ku planned rice scheme naye Mwami Yoweri Museveni omubuuza ku byobulimi kikyotaddeko nyesira government yabeene yagabye tractor negamba buli saza tuliwaddeyo tractor Museveni yali badde waligamba nti police bweti buli gombolola ligenda kufuna tractor nze nkubuulira ye mugombolola yenewe kale ojagamba twaliyo tractor ku gombolola egasa ki eyo twetaaga irrigation schemes enkuba nyingi gye tulina Museveni byali badde ataddeko nyesiramu aboogera ku byekonomi tewaliwo kati nakuwadde obudekamaliriza akadde nyina katono nkwegayiridde kakati kagende ku bya security eyo kanveeyo kale kanveeyo bikunyiziza kangende ku security eno program ya kusomesa wano bulijjo ampa njagala kati okumugamba kati ng'ekyo ekya irrigation scheme government yakakola irrigation guns za mirundi 10
Lord Mayor akimanyi bulungi bottle irrigation eruwero bottle irrigation kati watazogera zinezo buchupa namunkekera wagamba nti abantu baffe banagenda alinga agamba teri balima kakati tulinde irrigation zimala okutuuka waliwo abalima era abalina ebintu kyekyo nagambye tebanabanafe batulemesa okukulakulanya eggwanga akadde nyina katono medi Museveni yagambye economy egenda kukulira ku president Museveni yawamba bwowamba oba wawamba yawamba 7% yagambye egenda okubeera growth rate ekyo kukulimba nti tugenda kubeera ku 7% ng'ebyobulimi the backbone economy yaffe togitadde mu sente ezo kakati ku bya security njagala mwegendereze kino yakitaddeko nyesira nga tugenda mu kalulu era ye point yange esembayo ziwe medi Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku curriculum empya. Abayizi b'erisaako mibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okomya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu noti 753 881 88 noti 3 oba noti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Obadde okimanyi nti enkola ya section yasooka yakolebwa wano mu Uganda nga kati yabuna obusonda bw'ensi yonna muzidde omulomu ne mu kuyiiya okupya era nkati obuyiiya bulinza okubeera ku ntikko okugeza eyaddwayo ekozesa amaanyi g'enjuba banana fiber hair extension brushes kuba engatto ezikolebwa mu mikira gy'ente zisitika kompyuta n'ebirala bingi mu mwezi guno gw'omukaaga amaaso gonna gali ku ggwe the National Science Week 2025 ebbuse era nga tujaganya amaanyi ga Uganda mu buyiiya kati tuyita abayizi mwenna abayiiya abasomesa ne bapolisi makers okujja mwerabira ku buyiiya bwa Uganda bwekoze nga buva mu birowoozo okutuuka butereevu mu butale obw'enjawulo okuva mu bannasayansi okutuuka mu bavujjirizi mpaka butereevu mu mwoleso kano ke kaseera k'okujaganya ebiyiiya ebyaffe ebya wano mu Uganda tukwaniriza ku National Science Week okuva nga 15 okutuuka nga 2 ogw'omukaaga 2025 ku Colonial Independence Grounds ng'era okuyingira kwa bwereere made in Uganda innovation to market. National Science Week ekutuusibwako Science, Technology and Innovation Secretariat. Ono ye musawo w'enkoko. Yes, sebo. Ezange ziyongobera tezagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Abantu bayeeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 100 ku 100. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 747. Big Pig Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM. Kwebaza kuba ntukyali ku mukutu gwe alumu omugongo eggweno ly'omugongo lino weeriri lino waffe bayitayo kawempe. Bannaffe bangamye kutegeeza nti baleese enzijanjaba empya ey'omulembe eri ababulade b'omugongo ng'amagumba discs gaseeseetuka ne ganyinga nerves oba n'omugongo gukuluma. Bagambye ki bangamye kutegeeza olina omuntu we yasanyalala stroke yamukuba
amagulu galimu ebbugumu ekyo kiwedde tujja nekakita home care treatment mujje tubajjanjabe wano Kawempe maaso ga katale ku Kawempe Plaza tuli ku simu 075 19 3300 oba 0764 55 58 gwayagala okuwonya omugongo oba omuntu okumujjanjaba omugongo gwonyere ddala essimu yino 075 19 3300 bano bajjanjaba omugongo eyo olieyo oyagala akasente DFC Bank egambye nti oyagala akasente katono wafuna oyagala weewola dda oyagala kukola ki toga nti nfudde leka kufa DFC Bank weeri jangu ekuyambe agambye nti want some kamane even if already bold nga wadde wafuna dde okwewola ningoyagala akasente okwongerako DFC Bank weeri egambye jangu ekukyaweseka DFC quick banking application gitekeko kebayise quick loan onyiga star 240# awo nobanga ofuna akasente kasobola okuyamba genda kutabira na erya DFC Bank tutambula fena tugenda fena ewala nga tutambula fena DFC Bank negambye tisenza abakastomers kuimwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 10 era Bank of Uganda irungamya bank eno ya DFC Bank nika kyeyagala DFCU jangu wadde weewola dda ekwongereka loan genda mu application ya DFC quick bank application obanyiga star 240 Medi mbadde maliriza ensonga nga ngamba nti Museveni yagikolanga strategy okukumira bannayuganda mu bwavu ne mu butamanya zendwadde ezo bote zebatandikirako okulwanisa mu byenjigiriza byokka fe Kampala wano tubadde ku sinjikenda mu 3 omwaka nga capitation grant buli mwana ziba muteekako sinjikenda mu 3 etamu esinje 13 mu 10 teziweza na $1 kati bwe yagambye nti batwongeddeko kati zigenda kuweranga emitwalo 2 ng'egiri mu ggwanga lyonna naye nga ebitundu nafulumiza state of the nation state of the status nga performance yaffe overall twakoze 35.5% nga sente zebatuwadde mu myaka gino ja strategic plan 2025 ziri 3 trillion okola emirimu gyonna naye nga baali bapromisinze kutuwa 10 trillion meaning nti batuwaddeko 28% naye nga muze education sijja gendayo n'amalwaliro nnyo naye nga nkulaga nti bagambye nti bayongeddeko emitwalo 2 abaana abasobola okuva mu primary ne bagenda mu secondary bali ebitundu 43 ku buli 100 aba UP abasobola okuyita 43% kakati yeno population gyoyogerako gyogenda okutwala mu politics of reason ekomye ku primary 7 yes sikulivaako njagala okulaga nti tulina okusoosowaza bye tulina okusookalako mwami Yoweri Kaguta Museveni tayagala nnyo tugende mu governance issues mu mbeera gye tuteekeddwa ozanganga era bwe yabadde mu parliament nanotinze ebintu ebirala 2 ekisooka ekya security kyenyendo okuzikana kyo naye kankoneko katono nnyo ku kya corruption ya confirming nti ddala parliament yasooka najja ng'endozi yagala muwaganyalako state of the national address ewedde yabagamba bulijjo mu bano sente mu aba MP nembasa akasiiso nga sinanoonya bujulizi bumala naye ku bulo n'ombulina era ngenda kuluma najja nakwata basise namuju nakwata abo bagundi awo ewayi gundi owebunyoli Yusuf Mutembuli nakwatirako ono ani Mawanda wa PRU nagamba kati ntandise era ne baleetawo n'amaloboozi gawangadi asimanya yabateze n'ebirala kati yakomyewo mu kifo ky'okunnyonnyola wa watuuse yakomyewo kubebaza nti parliament mwebale nnyo mwakoze omulimu okumpisiriza etteeka lya UPDF okomyawo general court martial sinza kukkiriza buno magistrate obutalina kye butegeera kwandolinga nsonga nga bwezi awo kikulaga ekifaananyi wetuli nti si reasoning eyo gy'ogendamu nze mbadde mu general court martial to reasoningirayo
ne kooti zino eza bulijjo twatuuseyo nga tukyalizoninga njagala okutegeeza Bwanika twalizoninze ku bail application eya Dr. Besigye ensonga zonna ez'amateeka ne tuzisunsula ne tuziteeka wali omulamuzi Justice Comfort Kanya n'agamba mu butuufu musensudde ensonga zonna muzimenya amateeka muli batuufu byonna era Dr. Besigye byonna okwakuliza bonna butuukiriza okumuweesa bail naye ng'anye sijjajjimu byonna nga tulizoninze kakati reason eyaffe eweddeyo amaanyi wagagana kingeza kukugamba yeyo point gyenjagala okulaga nti politics of reason kati Dr. Besigye ali mu general court martial ali mu mateeka nga amateeka gamutadda bwe njogera ku Dr. Besigye omulangira wawulidde gye bwe yayogedde nti neba Eddie Mutwe mulangira yagambye sigamba nti Eddie Mutwe mumujeeko musango nga mulamu mumuteeka wali mukaguli mumuwa bujjanjabi nga alaba kyabuntu omusajja bakugamba baamukuba emiggo ng'ali mu basement yenna n'awanika emikono n'akulaga nti nfa balweyali beogera nti ndibayogera tebikwatagana bulungi kati yagenda kwewozaako atya nga tosobola mukkiriza kwekwekira so Supreme Court esembayo neeragira nti abantu abo mubate bave mu general court martial batwale mu court ne bagaana akabiina ebingi ebizimu mu kiseera kino weewano nti wekugambye sikazenda ku biri mu Abedi Bwanika yagenze n'ayogera wano point ng'ayogera ku DF bamugambye nti ovuddeyo eri nti namulabye wano singa twabadde ku TV manchi baita okubiminga nga musanyufu era akugamba musanyufu Abinego bw'abanga tukyali ku lutalo lwe lumu Abedi Bwanika yavudde kitalya nadde ekigo nange byendimu tewali njawulo leka sekyo sikugaana wuliriza njagala kinyonyola leka bampa obudde njagala kusaba Abedi Bwanika nange kenyini nyina PFF yatandise wayo naffe kyekimu naye ffe kyetugamba nti tubeere mu convoy nayogera convoy Bwanika ogundi ono n'atagitegeera Sebunya mwedi woba osoma ku Great Trek eyaba mu Fekeni nga batambula okuva ku coast eri bayingira bajje ne babbuwa naye baki bayingire mu Africa bavuganga zikaravani beera mu convoy tukole convoy yadde tulina emmotoka za njawulo nga zina ne number plate za njawulo tubeere mu convoy tukole olujegere Bashaka Zulu balina kawohoni method erwanyisa abakabulu eringe y'amayembe bweti gwe tayize eno naffe tutayize eno nabano batayize wano yes kubanga balwanyi tebasula mu nju emu naye kakati yakuleeta amawulire ag'okwesiima agagamba nti nasanze omusajja mu kiru ng'abadde nga saa 6 bwe tutambula ova eno teeri nga musajja wawano abeera California n'agamba nti gwe Kasule Ssebunya naye nti okweyanjula ekiru nine ngamba kale Ssebuyenzi n'agamba nti mwebale naddala ku radio ya Ssaabasajja ya CBS so mwebale okuuma omutindo gwa radio so omusajja abeera California kyambulire namanya ge naye n'agamba nti ab'e California tubawuliriza ekyokubiri Injinia Kayima yali Ssaabalangirawo Ssaabasajja omwoba Ssaabalangira kati yawummula olunaku the whole half day twagimazeeko twogera bigambo bya agriculture yasoma agriculture engineering era ndoza babasomesa Makerere awo yasomesa ku university awo n'akolera Namalere eyo n'akolera mu bitongole bingi era yangamba nti FAO yamuwa scholarship n'asomera Israel yangamba ekyo n'amalayo emyaka 5 kakati Bannayuganda bwe tutategeere nti omulembe kati gufuuse gwa science we cannot live
just by the sake of life nti lwakwa tulina obulamu tuli balamu no ebintu bigenze bwetutatambule bwetutayige kutambula ku speed ya science nga Bedi Wani Kajabala yogerako politics of reasoning, politics of sharing, politics of engagement tetujja kuva we tuli. President Museveni yatukubidde ekifaananyi kya Uganda era n'atulaga nti zino za PDM izi maslaini twagala kujjayo abo abawejjere tubaweeyo ku 10 nabo batandika okukola benyanyamuli oli agamba sina kyenina buli lwageraga muzeeyi tuwe n'agamba katukole program nekwata ku bawejjere naye si ye program yokka eri mu Uganda. Ennaku zino simanyi oba we shall live to see the fruits kuba government ennaku zino erina ne buloni gyereese ekwata ku certification nti bw'oba olimye fa twali hogane kalima nti mu Uganda gye tulina okumanya kimu tulina quantity. buli lwoliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Soso lya bwatafa atuuka ku lyengedde awanno ne CBS FM eyongedde okusajjakula kati tugenda kweza emyaka 29 nga tubuukula tukulaakulanyiza abaami abakyala abavubuka ate ng'era tukyatendeka n'abato era enteekateeka z'ebyenkulaakulana ezo tuziteeka mu mwoleso gwaffe gwetabamu amakolero amanene n'amatono amakampuni ga byobusuubuzi kw'ossa n'ebitongole eby'enjawulo nga boolesa ebintu by'omubulamu bwa bulijjo kulayisa atabangawo tuteeseteesa ebisanyusa bingi nnyo omuli abayimbi ebyokuzanyisa by'abaana okulambula ebisolo anti zoo tugireese mu lubiri emmengo era tutaddemu n'emisomo egy'ebyenkulaakulana omuli okulunda ebyobulimi okwongera omutindo ku byemukola n'enkula ya bizinesi eziwangaala. Omwoleso gwa CBS Pewosa gutandika nga 17 okutuuka nga 22 June mu lubiri emmengo. Okuyingira siringi 15,000 guwagiddwa Deposit Protection Fund of Uganda, Busiro CBS Pewosa Sacco, NIRA, Simba Automotive, Uganda Cancer Institute, URA, Insurance Regulatory Authority of Uganda, Centenary Bank, Abadana Events, ne BBS Telefaina. Bingwa! Bingwa ze, bingwa komyewo, bingwa 2025 wuna sonze, tuina bingwa toto oyo wabana, ne bingwa wa mabingwa, ebirabu bya bingwa 2025 mulimu ettaka chapa, kumeza, mulimu piki, zitivi gagade, omuthimbi, wewulire ebyemizannyo, obimanyi mu kichwa, jangu osareko wano ku reception ya CBS, wewandise katikati, obere bingwa wa mabingwa, bingwa 2025, kuchinana mu mwenda katonyeza 2, radio ye yebyemizannyo, emandu so. 88 katonyeze 8 CBS FM. Kakati essira kwe twalisinze tuteeka ku mboozi yaffe ne Engineer Kalima nti bwe tutayire kumanya nti birina tebulimi olina okumanya nti emwanyi eyongera mwezi bwe guti kamulali bamuluga mu biseera bwe biti olina okuba ne volumes ezimala to exporting it. Tulina okuba ne quantity of volume ne quality tufuyiza ki ettaka lero limamu lifaanana litya ebyo byebiyinza okutujja mu bwavu ne bitutwala okuva mu bwavu nene okugaggawala kitegedde so ebyo byetulina okusaako essira nga bannayuganda oba oleese lukwago oba oleese Abedi nga yafuga ebyo biri constant. Tulina okumanya nti abantu baffe nabo balina okwekwatiramu. Government yeteekawo miwaatwa katugambe bweteekawo Uganda Airlines nti etwala ebintu e London ng'abayindi be bajja okusinga okutwala
okay nabo batwali n'abachina nini bannayuganda beetabemu nti ffe tuyinza obutafuna akatale eri bweru naye tuyinza okwagurigatinga kati Abedi Bwanika agurigata yagatta n'afuna omuwendo n'afuna quality tutiyita kya mu Luganda n'afuna omutindo aha n'atwala ebweru kati bannayuganda awo tulina okulwanira tetulina kulowooza nti ffenna tujja kuba ba president nti ffenna tujja kubeera ba minister nti ffenna tujja kubeera ba MP tulyoke tukolere Uganda kandi bwe batuwadde enkola tufube ekkolaawo in fact nayagadde nnyo omulangira wabadde otudde yagambye twebaza Katonda nti tulidde Idi mu mirembe mu ddembe yabadde bigambo tusabire abalala abali mu nsi ezijjudde entalo ekyokiwugedde bwe tutakume tukume emirembe egyo naye tubemu kyetukoleramu titugiriridde mirembe nti tetuganye kutuyamba wansi muntu naffe tubeere nga tulina kasente naye bakwongereko ate bagoberere emiruka gifunye gyonna oyo wa politics of reason aliwo kati ono Muyoba Gwanga Seremba Jime agamba ki taata mwendi mu ggwanga Uganda ntudde bubi obwombo bwewunzika owekitiibwa Lord Mayor nkulamusizaako nnyo atukirize tugaane ebyensinga bwe bitambula politics bwe tulimu wakweraliikirira ne bw'olaba Ssebunya olwayo no ng'ayogera tayogera okumanya nti Ssebunya mmwe mukyasinza okwonoona ebyobufuzi bya Uganda mutunuulire abaana baffe abawambiddwa abaana baffe abali mu makomera besije mu mulabe democracy mwami Museveni bwe yagamba gwe yaleeta naguno gwako akyagaanye okuvaawo okutuukirira mukulu abantu bonna basaabasumba medisere kubaddewo ng'oyogera atuusa n'okuwaayiriza omukulu oba omukulu w'eddiini bwe yagambye twidde Idi mu mirembe mu ddembe naye nga mu nnaku bbiri emabega twakalaba abaakakuba bbomu gye baatugambye hello alikuweereza kale sebo amanya nze Haji Makoro Kavuma abakulu mbalamusiza booli nabo mu studio ensonga bazimulungudde wadde Lord Mayor buli lwabadde agezaako okugyayo poyinti nga mukulu Bumaali ayajjula musikako kazindaala akafunyemu naye tusookera ddala abantu ffenna tetujja kuba mu byabulimi ekyo nakyo mukimanye ekyokubiri mwami Bumaali njagala kino kigamba owekitiibwa Katikkiro akyogera lunye nti mukomye omuzego ogamba abavubuka tebaagala kukola abavubuka ogambye awo nti abantu beemalire mu kukola sikwokesiira mu byabufuzi abavubuka basula ku booda nga beebase mu mayembe abavubuka bakeera kola mu buli mulimu naye emisolo egiri waggulu gibalemesa okubaako ke bafisa nga nfundikira mwami Museveni mu nnyingo ey'ennamba 7 yagambye tugenda kwongera ku revenue okwongeza okusolooza omusolo n'agamba ku luno njagala Uganda revenue esolooze trillion ezisoba mu 3 naye abantu b'ogenda ozisoloozaamu bafaanana batya baziina tebaziina n'olwekyo bwe yayogedde ku ky'amazzi yagambye amaka 8 ku 10 kati balina amazzi naye nga bw'otuuka wansi amazzi ga bbeeyi kenfundikira nako mukulu Medi oyogedde ku politics of reasoning mwami Museveni muwagira ennyo mukulu Ssebunya bw'aba yali ku politics of reasoning ekyamutwala mu nsiko okuttisa abantu enkuyanja okay tuyenze hello mwami Medi nange sebo amanya yenza promota Tamati yes sebo ndakwebaza mwami Abedi Bwanika okubanga bakoze ekibiina kyabwe awo bwe tugenda mu politics of reasoning mwami Abedi Bwanika byonna mu bikoli naye njagala mukimanya nti omuntu oyogera naye promota Tamati talabangako president Uganda tekyusangako president wa Uganda tetwagala okusooka okulaba ensonga ey'okubiri bannabyabufuzi tetulabanga abaluke mu kintu kino ko mwami Abedi olina n'ekibiina kyo tusuubira ebintu
obwavu obuli mu uganda tebuleeteddwa bavubuka butakola buleeteddwa gavumenti ya museveni yoneteregale ekikoze obwaki yakwogera nyo ku ttaka ly'ebisaaniiko waita 2025 ezokula 10 ate 7 ate oli yatunda ndala kyofa togabye program nama nja kuyita naye katono nnyo zaali miliyoni 25 buli eka nenziyimiriza ne badda ku 10 era nenziyimiriza kati zaggweredde ku 7 neŋŋamba 7 oli yatunze mmeka buli eka yagitunze 7 zolowooza zeze baŋŋambye politics of reasoning badde bamwogera wano nenjukira njagala kulekera kano medi nabadde mu kooti nga mpolereza Dr. Kiza Besigye ne Martha Karua bali wali nga tulizoninga tusensula amateeka tubikola liri politics of reasoning tulizoninga nagenza okulaba nga bajjayo ekipapula aba state ti ono naalizoninga Lukwago y'omu ku batula ne Besigye okutegeka okuwamba gavumenti nga bali e Geneva nga bali ne Bassemuju bano ne basala mu Musumba nga sirinyangako Geneva naliyo kali nga sibi ne bangamba nentuka nengaka kakati omulamuzi wano wendi nveewo ngende mu Kaguli oba nsigale wano kakati nga sibi kyali mu reasoning bwe nalabye Bobo eyavuze ng'ekuba tewali nabagamba simanyi waliwo terrorist ayo yingidde waawo nga waliwo ne Magezi agamba simanyi abayekera bazze tebamanyikiddwa nengamba abalinda politics wa reasoning ono mulinde ekijja 2026 wano tugenda kufa wano okubuulira ne reasoning tulina okukola kyonna sijinafuya reasoning kyekituufu naye mu mbeera gye tulimu akaseera kano ya robadoba PFF egeze mu nedda ffe tugamba ekyo kigambo kyajja ng'eggaali kale politics wa gaali kale kyalubadoba bw'oba oyagala kitwala mu kibiina ono politics aliwo wa gaali kale wa gaali medi bw'olabanga kasitageze mulobaloba style